mukyalo oyo Nambwayo oyo mulaba amaziga akabye mangi mugambe komawo musambula amaziga ayagala mukwabula nkanze gye mwagalira ddala era wentukire Uganda simu ye ngenda gikuba nga sigivaako paka nomutuusiza ku Nambwayi musambula amaziga taleete malala ayagala kubba poloti ne Nambwayi gimuweerezeeko kopi mugambe Nambwayi waliwo omusajja otwogerera ali Bulaaya yali mu kusiiba naye yitiwe eggwera akomawo banongera z'omwezi 3 amuzukukira ne tahajji naye taafere Nambwayo What are you saying? namukasa alwanyisa munne omanyi yangambye kati omwa Nambwayo zentudde Nedda Mose, me I have no problem with Nambwayo moving on. Naye abasajja b'ebweru abo bategeera bulungi. Tetumukubayo nnyo Nambwayo. Alizo tuna ye buli kimu akyeyagaliza sokota wakale noona amaloko kwabula ng'olina mukadde gwe kyakola then wano tukusalira amagezi amalala kuba olaba Nambwayo nali naye luli ng'andaba ali mu bulumi bw'amaanyi ng'ayina by'amiisi bambi ennyumba ebulamu tayiga olwawo okukola ensonga ziri nga mukambwe weesungusula bwe bukambwe bwange olwo Allah tetukunenya temunenya obukambwe buveeyo omusajja ali wala tayiga tebaawo amanyabo ayimba kayimba kadyofule Nambwayo bamukoledde ne surprise party surprise oli Faiz Cafe atatusasula ye yamuleetedde simanya hologoti waliwo byavudde mu mugwanga eri America obo yoyo musajja oba musajja mulali ya surprises waliwo abakyala ono omukyala waliwo omukyala bakoze ebintu ebyo nti bo bali wamu ne Nambwayo abasajja banyigiriza nnyo abakazi nga baagala obbabba bwe batyo so okumusanyukirako ne bakola ekyo naye I think Nambwayo kimala tugira nnyo omanyi muntu wange naye kimala tagiragiranya abakazi abo abamuwagawaga takiyitiriza yafunye kyalina okufuna ye yawangudde mu lutalo yagambye poloti worth 50 million n'ekikomera ndalaba ekyani kya buloga 99 bayedde matiriyo abafe batemevuni kati olunaku kyokka nze nabadde mudiringidde kapoloti era akayi mu nnyendo nedda kye nabadde njagala nti alime n'okulima kakati Nambwayo olaba olunaku kamoga lw'abagatta ne Sunabeni okumuwa ebyapa bye enkeera Nambwayo nedda ekiro ekyo yalina Sunabeni kisaawa 6 wane wagundi ewa Aruna ngani alina Sunabeni omusajja wa America wetegeke kakati atekeera tata baby ne mama baby byandikuyita subuwachanya Nambwayo yawomerwa eriiso eryo tata papa limbi andi amuyita papa tata papa kakati atenkeera nali nkola interview abagala tetwogera bingi Nalongo Kitono nengamba kankuka tukubire ku Nambwayo tugenda omukubira musajja ndi naye wano tugenda kutema vunike lisooka ku poloti Bikira Maria Mange labira Nambwayo ng'ali lubalo ate n'omusajja waffe azze gwe tutadde ku lisiti naye oyo omusajja gye ng'amanyi Nambwayo nze bye nalabye byonna nti Haji Keti by the way twagala omwebaza because yakoze ekinene nnyo tereza abantu bano naye kye nalabye Nambwayo omutima gwe gukyakubire wa Ssuuna ne Ssuuna gukyakubire wa Nambwayo olimba lingo kigamba kisogena kimugamba ebigambo bijja wabadde ebigambo nze we nakakasa nti muganda waffe aswadde Bina Baby nga Segu yabuza Sunabeni ate ebyadde enaganze nali neganye ko mwana wange twali tukubano Bina Baby tumusule yali aloko tuwayo ka session tukupesa Bina tumusule mutandike Bina mwise mirundi emekane Bina mu nsonga zino oyina okutakulewa kusiiwa totakula watakusiiwa era statement ezimukuze twakola muze twagamba nti wali owuliddeko ku statement ya Sunabeni nga yeegaana omwana ati Bina yamutomeza waliwo omukyala kyaliwe naye ayina waakola ogamba Nalongo si Nalongo tali tiimu Bina ogamba no gaba sente ebweru omusajja we yagenda ebweru namubako sente n'agenda namwefulira simumanye oyo waliwo omukyala kyaliwa Bina bakola naye awantu sijja yogerawo bakola naye yamuwa information ate omukyala oyo ntimbu mukyala wa Sunabeni yali ayagala oli yawa Bina information Bina n'asabuka
kati bina oyasabuka bamuvuba naye nebaza bina yali tamanyi nti bamulwanyisa ntalo ze oli yamukuba logika omuzanyo waguzanya bulungi information gye nnina nkiddamu omwana wa Nambwa Wasuna Beni ye musika nawe omwana wa Nambwa ye musika wa Wasuna Beni akiwakanya kyatwale mu kooti kakasa abafe naye musajja waffe gwe tudiringira Nambwa yo webwerwa n'amalako omusajja oyo omulaba agambye ali mu kisibo asooka amugulireyo wiigi ekisibo kino alina okukola ennyo teerabira okusala talawehe naye amugulire wiigi nga ziwera Abudu angamba oyo yennyini Abudu omuzibu Abudu ali omuzibu badde saa boogera linnya naye omwana bamuyita Tina ate akola wano wawano ye mukyala wa Suna mukyala wa Suna yali wabukedde bekyawago yena ku Vision Group yali wa reception beyagala ne gundi Simon munene w'ekibuga owulira gwe byoyogera yafuna omulala information nzagina nalina Nambwa ayo wali emakinde ku kooti Nambwa ayo ntuula naye twalina ono gaye bamuyita Nambe mwakola ne sakozi mumanyi Nambe mugenda maaso amubuuza ebibuuzo tumondi Nambwa ayo agamba akakati mwetamanye nakumanya so n'oyo akimanyi nti yakazaala mu bakazi nga 15 musajja asajja lata buli gwazadde mwamutadde mu nnyumba kati bulijjo ennyumba bagimanyi nzagimanyi kyovola nzaalwana ne ngamba kati bano bowooza simanyi owabukedde owaani nawe nyina alabika akwagala ani Suna Beni saalabika Suna Beni omutima gwe gonna guli muyabayaba abakazi abatalina Baby Gloria oba tumujjeko erya baby by the way osooka osome ngambeko oba nsooke ngambireko ddala ku maama we mugambe mama mugambeko oyo omwana asusiza okwagala amawulire alinga maama wa gundi wabayembi abamu asusiza okwagala amawulire nkugambe yayanguyidde omwana wange nga tetuli bakubita naye ayagala amawulire alinga ekizibu agenda kozesa omwana ensonga Baby Gloria twagenza okukeera nga tulina ebifaananyi bye nga omusajja amproposingidde alabe kino kigundi kifaani kigamba bw'ate gaayo ono mutabani ngenda mba wasivi y'omusajja bava kubimpa ebisinga kansoka ensome position mpa ebyo nange nkuwa ebyange so Baby Gloria yavuddeyo n'agamba praise the Lord I got to spend the rest of my life with my best friend best moment of my life singa yano yataddewo my photographer kyandikoze nnyo amakulu naye happy women's day omusajja is a photographer omusajja abadde amukubanga ebifaananyi nze nabagamba abasajja abakuba ebifaananyi baba ne keya babuuze sindi byebe bwakutakula bwakusiga ku bizigo kati basiga omwana ebizigo ono omwana yine emyaka emeka Baby Gloria is in her early 20 yes kazalibwa 2 kati omundu yali yatandika ddoseka nze baŋŋambye wulira omwana oyo yali asula ewaggaayo oyo omusajja bamuyita Joshua abeerawo kisaasi akagambo twagganyi bw'oba owekakasa information nze wange gwendeeta olabako ombu omusajja abeera kisaasi mbwera Baby Gloria ennaku ezimu emundu ebadde esekanga ekiro omwana mulaba nti mumuyita bebi eno omwana nga banyibulobodoba anti kati olaba lwaki tasobola kwejjako bebi kuva ddayagala bebi nawano oli amuyita bebi yes erya baby terijja muvaako so naye maama va mu relationship y'abaana ate wulira mba wano point ya maama maama oyo mulaba mbu maama tayagala bawa Baby Gloria amwagala mbu tamwagala mbu maama alina omusajja gwe yali amwagaliza mugagga mbu ono omuvubuka nkoko mponga byoya musajja mukulu alina sente zino ezimala ez'abannamukasa naye ajjukira omukyala ayingiza nnyo singa omukazi because Baby Gloria family ye esinga kulya ku ye alina sente omwana alina endorsements nyingi Baby Gloria is rich yes so kigambibwa abampadde information mbu maama yali tayagala mulenzi oyo era mbu yali wamuproposingira 5 years back yes 5 years back but the mom 5 years back angaine nange we namugambye awo nemugamba 5 yali agala twala te netuka yeyiso wa butambala andi abutambala teva muto obuzibu obuli awo omukyalo oyo asiba kibala akanyomero kano kakuwadde kwakali andi asiba mama w'omwana ndi goloza lwaki tukulese no kola akanyomero ko yogera happy women's day mami Baby Gloria nawe bimugamba aina kayimba kenjagala atusasudde mukama
banyivu bagamba omwana abaleka atya ku lujja nga nawe mwoli so mbadde nkyabanyumiza mbozi ya Gloria kigambibwa mbu Gloria used yali abeera mbu waliwo yampa that information mbu yali abeera nyaawe ekisaasi n'omuvubuka oyo abeera kisaasi and family y'omuvubuka si banaku balinamu kasente. The guy was a photographer akyali wa bifaananyi yabadde ayogera ebigambo aliwa olwo Sujimani gwe bayimbira akayimba musajja mukulu yagejja muto naye amagezi oyo Sujimani si yasibako omwana n'awayiriza omwana waffe nti sima yakola ko abortion kyekola ebintu abeere mu America tatutawaali kyagambye nti omwana oyo omwana abeyagala ne Baby Gloria nti mutabani wa gundi yajja essimu yingo minister ekisomboka nalabya byo asobola banga ex-way ogambe mubayina mukka naye bw'onyumya abantu oleeta suudi nammwe omusajja oyo omuvubuka Joshua mbu family ye si banaku balinamu kasente naye yo omulimu gwakola they started dating bemanyanga photographer we wa bifaananyi papalazi balungi nyabo mukwano omwana nga amusiga ka oilo mugongo nga ze mu photoshoot na mkuba ebifaananyi alabika Baby Gloria nasime touches nawulira obugalo musonso kuliko papalazi bananga ebyo gye nibyogamba nti maama tayagala muvubuka maama akiri wakati olabe we yeyogeza oli eyampadde abawala be bamanyi I was giving you be bampadde ebyomumbu maama akiri wakati naye nga maama babimpadde byamumbu bibawadde maama bakubanga tayagala mwana ono nene odio teyandi ganja nzoli nkola naye mumanyi ebigambo byoli yabyo nammwe temukayiriza babimpadde ngani abikuwa ayina statement gye yakoze ngebazingiza mbona nti abakyala abakulu omwana abalese ku lujja kimuluma ono yamwana omwana congratulations Baby Gloria upon your proposal ono ne walwana omusajja oli abobina kwafiira olio wa Baby Gloria naye oyo omusajja naye omanye ekyasinza okunyumira Baby Gloria yatuyambe n'aleeta muvubuka yagambye wa myaka emeka si mukulu yatuyambe tasuka 20 ali mu early 20s naye yatuyambe n'atatuleetera namwe mulimba nedda kale bambi yafuna emba ayinamu olubaababa emba mpanvu yes nono kati ngamba omuvubuka ne ganja ali mukulu nagayizya ngamba ali mukulu ono mukulu lwaki mukulu mula waffe muto Wama congratulations Baby Gloria. Congratulations Baby Gloria upon your achievement. Gendo ofumbe. By the way, yes, it's a big achievement. Sibuli omuntu bam proposing gira. Yes, definitely. Gundi enegenda eri omusajja. Takomaawo. Manya abasajja banje amalo kuteekayo olumu n'akomaawo. Kati nkubulire moze. Nina chaliwa bamuteeka kempi. Gwe baji muteekako. Bayina okasaka ne bawo kanempita n'agisuula. Okisegedde. Ekyo taakisuula ate kyali ky'abakongo. Abasajja bayina emize. From the sources that I know, Mikolo Gloria gisembedde. And those pictures baleka babadde so excited ne bali releasing, but those pictures bali balina kuzita nga lero babitadde them the following day kwanjula kukyala mama yabugu naye nga ffe tuba congratulate nedda mama mutuufu okufumbiza omwana si kyangu bananga okufumbiza omwana si kyangu moze mama mu bufunze mama ali mu kujaga mama ajagana nga azaala kusa kugamba nti yabitadde towakana mama yalabye nga kiyinza nakuba wala amawulire ageeta agasaawe ate tuvene ku Baby Gloria tugende ate n'ekirala nga tumaliriza nange mpisaawo nga ndabula omwana oyo eya proposals omwana okimanyi nti muze nti abavubuka batuuka ne ku extent etaddeeti n'agamba famire y'omuwala nti muteeketeke nga nakuza omwezi tujja ne batalabika kyeza ni Becky tewamuwulira yantegese emikolo n'atajja kati ono omuvubuka Jonathan kye namutiddemu bugaalu maaso nga bindi wabinde mugende maaso nekyo wabulaida kikapi omuntu yenna ogenderawo nze kuba olaba
ate namwagadde naye nze lwaki nze saagala nnyo omusajja yambala gago bw'atyo lwaki ate omusajja bindeeba byeyatwisaamu ng'ayambadde gago bimanyi andi kaseera amwagala kuba kati saawa eno mukyalo we gwe mwali mugamba bayinza okuba bakyawagana nadde ali lubuto temanyi obweraliikirivu teri bwayina ababukalu maaso batera kuba baferefere naati kyeŋŋamba wabale ganja thank you very much waliwo embadde nkugambira nti maama tayaka nnyo ebifaananyi bye yatadde abadde talina bina ku saawa eno yabadde alindamu muze ono omwana waffe recently wano gwe bapropose okimanyi nti ebintu bisobola okukomawo ne watabaawo kyeyongera amanyi abasajja balina trick gye bakola aproposinga emundu eseka togenda wala saagala mweyite wala I was once proposed bamproposingirako nempeta nenjirira omusajja teyali mufere n'olyoka osumulula nedda nti kati eno yali nkola ye yasumulula okugulu awanika ku mulabba yategesa emikolo n'atati abasajja mukama bawa olumba olunabatanga mulina empisa bwezityo tebamwebika ne bamweyalira abasajja ge magezi goyagala owa bebi waffe ono omwana omusajja akubikka n'akubikkula ate ono alimu ebifaananyi abasajja b'ebifaananyi ntidde nnyo abasajja b'ebifaananyi nze abantu besesiga mu bulamu bwange but people are different just obamu okutya nze ntya abayimbi ntya abadijja ntya abasajja b'ebifaananyi kale tumutwale nga wasinze omusajja kyenamwagaddeko myaka gya Gloria teyatuleetedde jjajja mwami yes ekintu ekyo olaba namukasemulira siganye nti muto ebintu ebyo muwoza nti yatuleetedde jjajja mwami all in all we need peace n'okubeera obulungi ojawoza nfunye musajja muto omusajja nga takuwa mirembe American height ever smart mulenzi muto obeerengawo n'omwana Chosen Becky omusajja gani mudalira n'ata yali busy I know Amiri alina n'omuwala ku Amiri Foods mukyala we ye cashier ate nako ka hajati Allah takbil alina okuwa kuleka kwawedde oyo Chosen yayogeza wali madamu ye cashier wa Amiri Foods okusibanika ate fe ab'emmamba nga twagaza kajanja yogeza yankozesa emikolo n'atajja kasajja ejja n'omuwala tugenda yakuba embooko n'ansuula eri kasita wavaawo kasita yavaawo ate Chosen ebigambo byayogeza n'otava mu buyimba kuba music ireka music n'enyimba z'abasingomaaza tukoye njafuna olunaku nvume Chosen muvume n'enkula ye abe mukakama kimala kyokana mukasa namukasa onkubidde essimu myaka emeka gwe wange ate nkuvaamu kyekiriwo namukasa tewali ninako enjagala wamma otutereerezeemu obadde nti wano mpakana bagamba Big It yakola senior 6 Big It yagenda Makerere kyonna kikulu kyemunjagaza andi ekibuuzo ekyo naye lwaki bakibuuza nnyo simanyi ate engeri gy'ogenda okwesimbawo nakuwulidde oli kunaasana nagikola sisobola kuvaayo okwesimbawo munaye kasaagikola lwakuba nti abantu batamanyi nti kati ebintu ebimu si kyakulwanyisa otegedde kubanga omulimu gwenkola essaawa eno si nti oba nti oba wakola ki nti oba wasomerawa otegedde mba gwa talent naye munange nasoma bulungi nnyo era mbirina wafuna meka mu senior 6 kata kiraba zezo questions zengezaako okuuma byama because abamu bakikozesezza nnyo oba nkiyite ntya oba okitwalanga ekyokujerega kyobola nti nabagamba nti akakiiko k'ebyokulonda okajja kusonsula kalabe birina ekajja kumpandiisa otegedde naye kasita munaalaba nga bampandiisizza kitegeeza kikolaki olina credentials naye ngaekyamazima siba kuvaayo kyoba nveeyo mu vijasa ebintu bya muzannyo kati ki ekyakuleetedde okwagala okwesimbawo okwagala okwesimbawo ensonga nyingi definitely si muntu babiri okitegeera first of all demand y'abantu abanaasana yes okitegeera so manzi gwenda omwana nti ndi mwana weeka era ndi mwana waabwe ate nina eddoboozi ng'omuntu so bansaba okugattako ku ddoboozi eryo lye nina gatteko n'eryabwe osanga ensonga zaabwe zinawulirwa mu kiiko lw'eggwanga so munange nange nenvaayo ntwale obuvunanyizibwa obwo kuba muneesinza kubanyooma yes bali be bantu ate be bange
Gwokolera abantu. Nkolera abantu. Kyekyo nakisaawo nkolera abantu. Ekifo ekyo no kiriko ne Zambaale. Nawulidde ne Zambaale ayagala kujjayo nku nnyingi. Ate nawe yagala kujjayo nku nnyingi. Nku nnyingi sijali eyo. Wakayima Musoke. Wakayima. Ya kirungi abantu abetwala okujja beesimbewo. Si kibi kuvuganya. Okuvuganya kulungi. Abantu gamba bonga abantu ojja kufunako ogubala bagenda okubaweereza. Ebyo baagala okubaweereza. Wakulira Nansana. So Nansana bitundu ki byoba ogenda ofuga? Wangi? Nansana bitundu ki byoba ogenda ofuga? Nansana ebitundu bingi. Definitely Nansana ina divisions nnya. Muli Nansana division nga yo Nabwe Gombe ne Busukuma. Kitegeera. So it is a big constituency. In fact yemukozesinga obunene. Era omulimu bangira kuba n'omulimu munene nnyo naye nkakasa nti nja kugutuukiriza. Kuba sinza kyappointinga pulezidenti wange Kyagulanyi kubajjukira nti yatukunga naye kennyini muggyeko n'abantu naye kennyini yatukunga nti banaye mugye musimu ensindo yomuweereza abantu. So omulanga gwa pulezidenti Kyagulanyi nagwo naguwulira. Kati bwe batuuka mu kamyufu Big Eye n'otafuna kaadi tukusuubire ku independent kabonero ssaawa. Akola byansereko. Nerufuna kubanze mulinda bantu nze ngwanidde. Baga nti omubiri gwalakiza gunasobola struggle mbonyirira nnyo omugongo. Kyasinga okusesa mu komenti zonna abaana ze baakola. Mwesize bisiki mugongo. Ne bigayo oli solid sebo go ali agulawo kubo lya principle abantu beewunya nnyo ekintu e. Tuli serious munanko manyi obugongo ojegerege manyigaalo. Nga tukusibula obugambo bw'obusembayo eri abantu b'e Nansana. Abe Nansana municipality. Sibingi okujja okundabiranga ddala. Yakubatuusa okubuweereza bwe basinga okwetaaga. Okay. Yeah. Kale. Tuba tuli awo Wizo nga so Wizo Mendizo yavuddeyo yagenda ng'akolera pate mu nnyumba y'omukyala ng'ayita mikwano gye kasaba mugamba feel at home. Ekintu nakitwala personal. Tucyankala nnyo omukolo naye mbabulire nange kasonga mba feel at home ninza okukola ebintu omala kuŋŋamba kimala. Nese the moment you tell me na mukasa feel at home kuba amagi gange nengasiika nensikanga emmere nenteekako wali akamonde akaceere akakuloni ate bwe mmala nempakinga ne gye ntwala ewaffe. Nze toŋŋambangako feel at home ninga Wizo. Alla Wizo baakola nsobe mugamba feel at home. Bwagunywa yeekola buli kintu ate bano ababeera naye be bamuwaana. Ayo watamira ababwati. Watamira abamusibu. Bayasiza amagirasi g'omukazi agamaze. Ate wakyalina amagirasi. Banywera kati mu disposable. Nsuwa yabalekeraku. Jayden yagala kuddaka. Jayden yatuka. N'okutibula batibula ku mukyala. Ogwomwenge gwali ku Wizo. Sasa kumaca. Naye baleka baakaka mu kati. Okwetonda Wizo kwe yakola. Kati waliwo omukazi. Omukulu yamugamba. Wizo. Toleta fujo. Swaza. Ngama watondere gundi. Anataka badilisha. Munensubi endala juli gye yakola. Kakati yabagamba wano mulinga baana. Mutwale nti muli baana. Bantu baana. Mukola eby'abaana. Kakati Wizo bamugamba. Wizo anaatera n'okulya ebimuli by'omukongo. Oli ayimba badilisha.